yasobola omuloga mpaka America sanction eddogo lituuka mu America. I'm telling you. Ekyo kifuuyirizi. Emindi ekikulizi. Twemisango ya mitwe 13. Waliwo gwe bagifuuyira. Bagifuuyira mu kasero jjula misango. Mwendo ogw'ekiro. Ne bafunamu. Buli oyogera erinnya ly'okubako nnyuma nkalo. Waliwo bagirinako emisango ya mitwe 13. Bagiteekamu enjaga ne biwa omulalo. Emindi k'emisango egenda mu enjaga ne biwa omulalo. Mukokota. Tusigaza kantu. Tuyingiranga amaka g'abantu. No dominating abakazi bosanze bajja n'ebyabwe. Buli mukazi ayingidde mu maka ga munne bimukuba nti Uganda dominate. Ekibayambye bano butayingira mu maka. Ati wulira mzee Amongi ye yafumbirwa bbaawe ebyabakazi banne tayagala kumanya. Kati be bamukubye eddogo ne magogo yennyini agenda kwavuwala. Musajja abadde yeekoledde ebintu ekituufu. Yes. Musajja abadde yeekoledde mukukwa. Mankubuli bano tebabimanyi. Media Choice Television, its presenters, associates and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Anita Amongi sanctions yazinyooma n'atugamba they have not sanctioned me to Kedia. Amongi yekaya ine bintu ebweru. Tubiwulira. But Amongi has no bimago. Amongi tayina ba advisor. You go to the Pope for what? No yagenda yodda nga sanction tezinatandika. Amongi alinga Kasibwe. Kasibwe yali agala kufumbirwa kajimu n'asaba divorce ne bagimu. Why? You a model of a Catholic children bali mu biasa Kasibwe. No Amongi tagenda mu Vatican. Why? Gwe yafumbirwa omusajja omusiraamu. Although the Vatican has a mosque which batamanyi. King Fahd Papa yamukkiriza nazimba omuzikiti mu Vatican. But nti gwe ate ngoni mwenye nazoyo Amongi kamba buli bantu mmwe ne mama fina newa toyingiranga amaka g'abantu no dominating abakazi bosanzemu bajja n'ebyabwe. Buli mukazi ayingidde mu maka ga munne bimukuba. Abakazi abo babazimba ennyumba balina bye baziteekamu nga bakuba pulaasi oligikongjawo. Omukazi nga bw'ali nga bazimba ennyumba mu musingi tumanyi n'omusingi muguloga omusingi gw'ennyumba ffe tuzimba buzimba. Omusingi mugwebakamu ne mukazi ne bataguloga. Saawa mmeka? Tolaba Abaganda. Tolaba Abaganda. Abaganda baddira nga atasobola kugula luggi n'ateekamu emulyezi tewali ddogo liyingira mu yiye enzigale. Kituufu. Bw'abanga tannaggala nnyumba ye ateekamu emmuli. Ogenda mu paaka waliwo abavubuka abakutwala weeyambulire mu kifulukwa. Ennyumba kasaba gyeyambuliramu nga gye beeyambuliramu yotafiire bwagula eki asibira ddala n'eddogo lyonna oba lwaki yotafiire amanye eddogo. Waliwo omusajja yetwali yotafiire enkota z'ettooke ezi nazino enkoko enjeru namugamba gwolowooza bwe siba Muganda sibimanyi ezo enkoko baziwaani. Tomanyi nti ezo enkoko enzungu ekyazisuula ebbeeyi Abaganda abasemize bazigaana zirina amagulu meeru. Baagala ziri agenda gwe ogenda e Nakasero oba ewantu wonna tuga nti noonya enkoko eya Lujumba. Ate Lujumba mu Lusulu kitegeeza brown. Kasita oyogera nti enkoko eya Lujumba n'agitunda agikweka because is medicine. Zino enkoko enjeru akwongeramu. Yes. Kakati abakyala nti Uganda dominate. Ekibayambye bano butayingira mu maka. Ati wulira mzee Amongi ye yafumbirwa bbaawe ebyabakazi banne tayagala kumanya. Kati be bamukubye eddogo ne magogo yennyini agenda kwavuwala. Musajja abadde yeekoledde ebintu ekituufu. Yes. Musajja abadde yeekoledde mukukwa. Mankubuli bano tebabimanyi tebamanyi eddogo. Kyokola bona akubiddwa emabega nakano kakubiddwa n'oluufirwawo. Otabale mandu. Naye mzee kukolere. Okatera mandu andingire sasa kayoka diba. Mubye emyaka mu. Omukazi nakumikiriza emyaka mu ndaba. Omukazi maka. Bwe baba bewa fenga be bamukuba. Mungere mu mutere. Kambuze mzee. Omukazi asobola okuloga mukazi munne. Makanga zewan.
aja genda mu lwensinga liwa yange jenina mujja wa Monge asobola omuloga mfutukire ddala mu nyuma nakano katembe nnyo muzeyi mujja wa Monge asobola omuloga mpaka America sanction eddogo lituuka mu America amuteringiyo ekyo lero kitegedde kifuuyirizi emindi ekikulizi twemisango ya mitwe 13 waliwo gwe bagifuuyira bagifuuyira musoziwendo ogwekiro ne bakunamu buli lwoyogera erinnya lyokuba ku nyuma nkalo waliwo agirinako emisango ya mitwe 11 bagiteekamu enjagala biwa omulalo emindi kemisango egenda mwenjagala ebbiwa omulalo mukokota tusigaza kantu mukokota mugamba bulire waliwo omusajja ekyo sikikkiriza muzeeyi omusajja bamuyitanga Nateeti kayina bitwera bingi that man was a very rich man yes ng'omusajja alina mukazi we mulungi azze kukola mu kikuubo n'amukwana n'agamba omusajja nti munguze kankuwemu sente era gwe yasooka okuteekamu nampa puleeti ayina ekikumi ayina ekikumi bwogi yamuloga gwe yatwalako omukazi ndugwa Semakula agamba nti mukulu w'ekika ky'Olugavu kitaawe Kasepeewo yali muziba n'awamba ekika ky'Olugavu akasajja kamugamba akazeeyi akajeregamba nekamwaga Semakula ekikuyambye okuwamba ekika ky'Olugavu mbwaleeta omuggo bupopo Semakula yali mugagga ayina sita tewali na mabulire malala ayina ngabo naye Semakula akasajja kamugamba nja kusaanyawo empapula buli kikuweeseza omukwano ewa Kabaka nja kisaanya Semakula alina olupapula lwamu Semakula ye musajja Kabaka yakyaliwe ku lwejjini n'atwala anoonya bwakatiiko naye eno denti ya kitaawe ey'okubeera omuziba tawali abumu era ayavuwalidde mu kika kyaki bukutu bwakikamba bububu Kasepeewo gwe bamanyi nti yali muziba owamba ekika ky'Olugavu ekika ky'Olugavu ndogwa Semakula kasajja kamuba etoko limanyi omanyi eddogo omanyi eddogo naye muzeeyi bino bya sanctions temusobola kuba mu ddogo gambye nti ekifuuyirizi yeyekka yalina ebintu ebweru k'emisango ekuteekako emisango obulamu bano abakazi abali ordinary bano bewasanga ku baawaabwe n'obadominatinga ne Magogo yennyini agenda kwavuwala ate oba totambula ate fufa onoogendawo ekituufu yes baba bakutaddeko sanctions ensi zonna ezikuba akapiira naye nze natidde Magogo omusajja mugezi nnyo abasajja abo tebalina nsonyi Magogo yaleese katabaniki nga kazanyira mu kitala bakaleese eddakiika nga 10 kafunye ekirabo nti youngest player nga bakipa abasajja baagala ssente abasajja tebalina nsonyi nakamu make no do it keyawudde bweyawula nekeyawula nekeyawula naye nga ye Magogo akaleesemu ekintu kimu ajja nakateeka mu Uganda kulembe that's how Africans kill your MP but otherwise hapo nze nkubuulira ewanteeri ono mukyala wange owawe nemmotoka toziraba bwavu omuko maama wange yagambye mwana wange tokaaba oba Museveni yaddira mu kudumimu n'akufuula ekidoli ki n'akufuula ekipoti kikyanyamu ku musono olweggulo n'ababe bali banyamu n'ababe bali banyamu nga bwe baniedde mu wange eyabakolera ne bamukuba n'amagulu n'abaabwe bali banyamu twamuwa omulimu guliwa where is the job where is it amafuta yagajjawo nanyini nsi n'agoba nakyo bendiya these people are idiots you come from my research when you face problem you come I smash your head naye kambuze kambuze muteeko zino kakkana ekyogolyo kakkana tuleka toniya ku bantu toliddayo kunya toliddayo kujoga bantu obuzibu bwa Anita Amongi yagamba buteeka lya bisiya is that statement seriously omusajja yagamba nti okuva lwe yayise etteeka ly'ebisiya kituufu bamukubye bamumazeewo omusajja yagamba si bino byogamba byabajja be nti bamutaddeko ddogo omusajja yagamba nti temusibanze omuntu atalese lugirwa mwe nga lugala akuuma ewaka yanzibisiza leedi singa nasanze wagale naalijibye
obutamanya tebukugisaako. Bw'oba mubbi tegukusonyiwa. Basobola kukusonyiwa. Nze omulimu buli alesa guddewo gw'ogenda obbeebi. Ekizibu kyange kinene ne bagamba do you see parliament defending her? Kuba baagala mugamba do you have the moral authority to be a speaker? Kiba kuno ojja kutukiyita moral trapito. Kana n'olufu lwako n'olutu lwako. Naye mu Uganda muzeeyi kasajja katukaka kubere ddala nga katembe nnyo ebintu bya moral authority mu Uganda tebikyakola n'akatwaka kalinga olugosi bagende wa Museveni mbu mirundi does not attend meeting n'olutu kanko bekasajja kapeto kajiya alivuma olunaku lekuzaala n'ennyoko bali kutuuma tumwekole si tumwebaza Katonda yabakola bubi okuzaala entera hamwe kaagati Museveni yabagamba wadde takola yagamba civil service ne Kakande wa presence of wadde takola mulekebwa omusaala gwe nekavaayo n'olufulwako mbunja kube bwe batwala emmotoka. Yes, when he goes to the campaign he will surrender his car, he will surrender what even machine. Tulizikwatako oyo omulenzi tajja zikwatako tajja kukwata kubiri ku internet. Bagenda ffe ne batubuuka $2 million. He must remove them. Wenkubye naye batwala mu kkooti zasigalayo bazirekayo. Very arrogant. Where do you get vanquished? Who set conditions of surrender? Jona okuma okunia ku buli muntu, jona okuma okwonoona ebibiina by'abantu buli omu akolima. Tayina atamukolimira omulenzi oyo tayina atakolimidde aipirudi kataka pako okuyingira kwa Mongi twini bulaza wa Katonda oli nze nalimanyi nti ye Kato wa Katonda Katonda yewaswa yasino kyabazinga nalimanyi nti omulenzi oyo ye Kato wa Katonda ye Kato wa Katonda kano ke kajibuliru ajja kuwandagala embunyi zakira mzee Amongi kaji akwate mutabani bagende wa facility gennaku zino musanvu tezinagwawo Amongi ne problem ze njagala okuzitegeera. No, I want to tell you the what I know waliyo bukedya meeting but the woman did not attend neither did she communicate nanyine nsi okubera omukulu kati mafia yemukuba n'ayogera ebyobusiru. I think nerero ne bamujjawo eri yali meeting nakwogera n'olufu lwawo bali kusanga mbuliringa ofute kasajja gwe mukazi wazaleka ewalala muzeyi kankubuuza abaana bako bajja kuba gundi kayinza kutta abantu bwe bati ngenda kuŋŋanya emizimu gibeere wakitaawo wako gikaabe bansokola kali n'olufi lwako n'olufi olwo kalinga olugosi lw'embizi kagenda kanuka omusagama gw'abantu kanuka omusagama nga kanuka nk'amazzi kanuka nk'amazzi kanuka omusagama kanuka nk'amazzi teeka mitukooti muzeyi kambuuze bira ddala kale sanction zino zisaakinze ne zituuka ne ku magogo engeri amagogo akivaamu atya atayina bwagoba omukazi anti ayina ate asobola omugoba anti bwe kibanoonya mwe temukimanyi asobola nayawukana n'omukazi ye n'akatwala kaliya omuteekako twavuba nga takyatambula baawe nga tagiyina ajja kutambuza sente ze baawe yazitwala abo abazungu babala kandifo yakuba omwana nga amanyona kandifo namuwabira omu kandifo n'agenda e Sudan ne bamugjayo erinnya eri teriyita mu byuma kandifo bunkyaliwo kale wakuba omwana wange amanyi bijja kuddira mu baana bo. Nze kyembuuza muzeeyi ejjokulya kandiho bijja kuddira mu baana bo. Magogo tasobola kwawukana n'Amongi ate how ye n'atambuza kaliya ye mubadde mukola transactions n'amugoba omukazi ye n'ava baawukana n'ava bagenda ne Sebaggala ye teyateekayo kicupuli ye yamulekayo nga bamunywezeza but Magogo have been inseparable. Yes, of course, everywhere. Yes, they have been everywhere. Yes, abachala bamagogo abala tubamanyi tumanya Amongi
abakazi baloga abakazi abo nze mbadde nkubulira wano naye nkugamba ne sipiika naye si mwangu nakugamba yatwala ekifo ky'omukazi kadaaga bwe baatulaga ng'afubutuka mu ssabu eddogo likola nga gwe nalabye omusajja abulira oyo nannyini nsi okubeera omukobolamu bwe bunno aniya ku bantu kaniya ku bantu omutume kaniya ku bantu kaniya ku bantu anyalamu nakaseerumbaawo najanzina nankuzina nakano nekantabaala najja neŋamba kambalageko manyi kati abantu benfuna olunaku baga eriyo likola olaba boyo n'abolooga n'abolooga aniedde ku bulimu ekiri omu muzeeyi eddogo terikola ku terikola ku numba sanctions za Mongi nfaanana ng'omwana bebeeri liriko kamula ate azokusenyera muwa amazzi nonumba nebalubyendiso nonumba nga sina kyenkukoze bakuba bwe baba bange nga bebakuba bongere bakube tannamatira naye muzeeyi nagivuna sawasawa nkubuulidde nkugambe eddogo likusombera buli kantu buli kizibu walaba aba abakazi banyega mama fina teyadominati nga abakazi bali bayalwawo naye bano batebagala layimulaiti abakazi abo boolaba kati kankubuule nze ono omukazi owawana namukwana muto yali agenda na mu university era bayitanga wano nga bagamba mukayumba k'omulenzi oyo mulimu omukazi owebenedeni yali ayina abamuofaringa omuwasa bangi nasitikinga kugwe ng'enkyomufulumya ng'enkyomufulumya oba mujozi yes wakuloga tomunenya omukazi namunyenye bwakaaba abika amaziga g'omukazi togenda nago wenyina wattamale namubba kumbaga ng'afumbirwa nkya namubba kasiki nemukweka abasajja ne bajja okwonya era senga yankyawo tulabaganye kugula dwesoni yabattamale omanye okutula mu kidala ng'omugole taliiwo nga namubyedda olira ebyafaayo kati gwe omukazi lwaki sigwa mwogereza nti olifumbirwa namulimba nti ogenda ddi tugende nkugulira olugoye munnange nemugalira mulooki baanoonya omukazi nga talabika baddayo naye ekirungi kyeyafunamu oli omusajja yafa singa naye yafadde oli yafa yes agane nkubulira nti the way you treat omukazi nati buulira ebyabakazi magogo yakwanawo kwanye yeyamuleta kati gwe onoonya musajja tolina musajja magogo omugaane nobwa obusajja obwavu bukulunga nze nina mukwano gwange BMK yali mukwano gwange nnyo ng'alina relative we ng'ajooga omusajja ku mukazi omukazi natuuka noga Haji bannange ow'ebyabakyala ayingire mu kisenge Haji jiya tezikyayingira n'omuvana muga Haji va ku mukazi tokyamusobola musajja n'asirika naye yabakwatirwa mu loogi ki yakwatawo bedishit n'agenda nazo omusajja teyasimba omusubbaawe ennaku nnya ne baguteekako ayisi ennaku ezo nga muno mwonna muzimbye abasawo ne bamugamba ng'ate omukazi yadduse mwanyina ye yamuliko omusajja bemukena ŋŋamba gw'omanya ebintu by'ekisirikeni njagala onnyambire relative tye omusubbaawa tegwaganye abasawo nga bagamba abasawo bagamba that man is still there naye sikyamulaba ndowooza ali bweru bwe nayamba okukakanya omusubbaawa okwerija babasawo nga bagamba abasawo nga bagamba tumukube empisaawo n'obulumi naye taddamu kwesimba taddamu kukola ki wesimba nabuuza BMK ne mugamba naye ako akasajja kali luddawo neŋŋenda kasooka kunnyombesa gwe oli munnamwe wa mugagga wamaanyi nnyo atwale omukazi ate akaabaki kayesimbe musubbaawo abamaanyi bwe babeera kwerija mukahaji namugala tukole eddiini
byamukaku wesente ozo omusubbawa wansi tali muddamu nanga mirundi kiteeke mu buwandiike tali muddamu yaddayo eyamuleega omusubba naye mumumenye eddugu naye agira yali alogera bwereere yali takyasobola nti abo abaana ajja tinamugamba oyo katuyiye ani akubantu eyatabaala emmandwa nakano kakizunza lutu nga baagala tusonyiwagane tugende mu nsozi nze nkuma ebyoto byange bajja kulaba engo oba empologolo itulabye imagi from nowhere eyasame fenna tuteekemu emikono gyaffe naye bajjajja bwe baga nti baganye ono omukono gwe tekuvaamu egenda nawo yes kati bwembeera nze nyezo bikkiriza yanti kyenkubuulira sobola bikkiriza omuteeko yumasa kuteekula yalowooza mbajja kumpangula kozi bala myezi 9 myaka 9 mulugeko nakanonkalageko okatera mandwa nti nyinyeseze who can wait 10 years nabalinda omuteeko kutuuke ku myaka 9 ali kwakitugire ejjago ali mufumu ke mu nnyuma ejjago liri mufumu ayina kuteegula. I saw an incident. An incident is a true story. Omukazi yali alima natta emisoto eki eneegifaanagana nagikuba n'agitta abaana be ne bafa bana ne bafa bameka bana olunaku lumu ng'emisoto gye yakolaki yatta buno busajja bwaffe obutambalanga ne mutwalayo mu butambalanga obulogo obukokerekamu kakuwanulabo nivo bamukoddomi wange kakubemba okono bemboko kakusakatemba okunazuuliro n'okukanya obujozi bwo agasajja kaga nti omanyi emisoto ena gye watta ti omanyi nannyinizo mama waakyo simumanyi ne kafuwa firimbi emisota gyonna salambwa timbaani negikuŋŋaana nekagigamba nti ono omukyalo ono mulaba bwe yattira abaana be abanaye aba asigalawo emisota gyonna gyagenda nekamubuuza akaloko kewaffe tiowaye emisota gye watta gifaanana ngaoyo ngaogwo tiye okakasa tiye kale kati mukke mu luleeba kakola eddagala luleeba olumanyi lulinga lulagala lwe bateekamu eddagala nekagamba omukazi n'omusota bakke mu luleeba banywe eddagala basonyiwagane ajja kujja waffe buli omu eyanyamu buli eyanyamu sisonyiwa ku nsi mukabbuli ne muggulu sijja kwogera na mulenzi oyo. This man must be a decision is for me. Lakini chiroya bwe ekyakolera ngaka akawumbatutu akakafere akanuka nkamazi akanuka musaka kanuka nkamazi kanuka musaka kanuka nkamazi kanuka musaka nogende wafasirire nompayiriza ndi nkuleka njagala kubuuza omugole yayimba yagamba kamugole okumpayiriza kamugole mbunno sirima kamugole enzira yewaffe kamugole enzira yewaffe eri mbuzino sirima kamugole embundi mugumba omugole yalamenti yaddayo ewaabwe yaddayo naddayo ewaffe kiddayo ejogondi bafumule mu nnyuma ate bikuba abalokole okuba ogolozi omulokole bwekikwata ku mutwe bimuzunza sibe balina faya ate talina kyaki abalokole bo tebigikubye nkugambye abalokole amayembe go bajja gakwata tebagasobola tobawulira buli kaseera abawuza faya anti bagambye nti abaganda balina amahembe bagakwate njagala okukubuulira nze nenjogera abantu babiwagayo one day baali mu discussion yaabwe ne baga nti no if is not muwonzi lwabwogo naga nti if not is my wife eggwanga baliyita lyabo nembaweereza message oyo gwe muteesaako tasobola nembawa weaknesses Uganda tiyinza okukuba mukazi temugizanyiro natasa tasobola kufuga kuwanga you are provoking the population to riot even Museveni kadota allow ngobanajuga either me or my wife is the country yours it's a country yours unless you slip off that image to control this country you are going to suffer more calamities kati nembaweereza message nebagamba chairman ayimiriza meeting do you know the professor yali nanko Samu yali
There is a person inside this house who has been listening to our conversation. Baba mudiro nga mwentudde bwenti. Nga mwentudde. Ne banonye ennyumba yonna nga tebandaba. Nga watuseeyo. Buuza Mwenda. Eyandaba mu motoka ye. Buuza abasirikale bange. Oba sifuluma mu nnyumba kiro. Ne bansanga ebweru. Ng'ennyumba nzigale. Kirabika munda waliwo abagula ne baggalawo. Oba mukazi wange gwe bateekamu n'azuukuka nga tategedde. N'akugulira? Omulenzi yeesomera akalimu obuuka. Omulenzi oyo ne kizunza lutwe. Omuntu yakulaga mulani utta abantu osokole. Nekiro kiruuyo. Gundi yamugamba Mwenda. Mwenda yabagamba, no, me, I cannot participate in a business where I'm not a producer, a middleman, or consumer. See? Professor Nakagamba. Yes, for me I gave him a license. And operating Kalenzi Gwe. Mosaic Kajiji. May I respect elders? The way I respect my mother. Mosaic Kajiji. Take your son to the first lady. And this work it what he told her that the tapes were fake, that have created the suffocation for 20 years. If you don't do it as a parent in 70 days, you will regret what will befall your son. Video kwa Kalenzi Gwe. Ngovode mugundi. Mu cabinet ngotuza abasawo obasomesa okusokola bakatambi lairo le kanimvero lairo Kalenzi Gwe lairo le kanimvero njagala yakubuza mzee bine byamongi bireka wa parliament. Yes, singa mu individual but as an institution kasola ba dogs ovu oba sekikubo nola ba sekikubo tegera java sekikubo namboze segona nganda listebo uno mulenzi oyo ani ku Antoni eyatabale mandu be mandu enziba ate otabalanga endala n'enzibe kuba enzibe be into batule tano nyizo kwa batule nengo bedala batule yako n'enjisanyawo kagati kireka wa parliament n'enfaanana ya speaker akulembera nabagamba nti kuzi zonna eziri mu Uganda Museveni has planning. Yes. Museveni nabagamba atubisiza Museveni nti Museveni ditekisa nene mifulumufa namwereetako yena alowooza namuyinkalegi nga tuddumu wa damage nakuga nti oyo gundi oyo omukazi omugiso yagende wa president yali minister wa energy omulala ulieso gitutu bamuyambisa okubba $4 million naziba katiba hey I'm going to do like a special for bakatambi kitutu bakatambi nga banno badduka bamubira ne baddukano bo badduka na bujozi bwabwe ng'ebikomi ennyuma zaabwe zigenda zifulumya bujozi anti abaganda bakugamba nti a person with ample food will not fail to poison people. Mugenda yonga mulowooza nti bamaanyi. Olumala okuniya mubaali tebakyamanyi. Abaniya ekitwali kyabwe kikanyuka ku jirekiti nga tebakyajjukira nakujjukira nti mange baamukuba. Kumuniyamu. Mutwale ku kidoli mutwale bwe tuli kyagala tuli kiniyamu. Oyo omulenzi yampita ku kakiiko nga yakataddewo abulokinde sente zange nazaala wazimuwa mba kana noit singa wajja antwale ku ya TV ya NBS buli kyaleeta nkyo ba namuwulidde ayogera yemase byana independent yemase gote nyingira nuufu bwe bakiŋŋamba oyo kyeyayogedde nyingira nuufu mubere ddala njagala mubere ddala nti nze siina bwe bajja mu kalulu posala eddiiro oyo nayingiramu ne tumwebaza nti balinako let them support my opponents. I don't want to feel them, I don't want to touch them, I don't want to smell them, I don't want to smell their contribution in my campaign. I've told you that even Museveni
sets a condition that to facilitate me in an election, I must talk to his son-in-law. Let him take his money. Munsozi tetukola ebyo. Munsozi ebyo tetubikola. Omuziba akugamba. Nali kigamba jjo. Omuwala yabaga nti sijja kuddayo. Nomuga tojja kuddayo nti kale. Bamusanga alina musajja. Bamaze okukola eddala. Lijja kumutta. Walijja kutta omusajja. N'abalamuzi marriage affairs bayinza okuga nti emyaka 2 nga muli mu kasolya kamu. Kubanga bamanyi nti obufumbo butambulira ku emotions. Yes. Babaleka ettalaka ffe twali tuliyita lyangu. Omukazi alina okumala emyaka 2 nga ate alina okufumbirwako kati akomawo. When you analyze ettalaka is a tough law. Utazanyira ku mukazi. Alimanyi byamangu. Naffe bwe twali tuwo. Namanyi nti just tugabakeera ku liko condition. Mubuuze basheera. It has a condition. Amala emyaka 2 ate amala kufumbirwako. Yifa munotiro. Kati akomawo ewo. Tasobola. Yes. Ekitegeeza nze mugamba nti mukazi wo bw'oba mukimanyi mukimenyi mwana. Ajja kulaba pulaani zino. Ajja genda mu bamayinja baani balabe ki. Alabe ku byabadde talaba. Byabadde asubwa. Okumala ow'ebugoloobe. Nga tagalya mukazi we bweru. Nga yenyula kusanga 8. Alowooza omukazi ali ku lubalala teyaliyo. Omalu ng'anoonya omukazi olunaku lulamba enkeera teyamulaba. Buli gyagenda tebannamulaba. Waite ennaku ezo yasanga omukazi we ali wa neiba ali ku sigiri afumba. Mami okomyewo nti nkomyewo. Ewo wangoba nafumbiddwa. Mumalu nankubira essimu. Naye abeera alemu temuyamba. Omusajja njoze nnyo ne mugamba mumalu. Katonda akuyambye. Omusota bwe gweyibula manya ekyeyibula manya nti mweguli. Baayagalana dda. Ekituufu. Bw'ate afumbirwa atya. Era gwe va ku nnyumba oyo omusajja mutemu n'omukazi mutemu. Yes. Bali bayagalana. Fe abaganda tuga nti omukazi omukulu omuyingiza mu nju. Ekituufu. Tomugaddayo. Akuprovokinga addeyo bwe yangobye. Ne baddayo ne beemala egguka. Mukuba empingo omuyingiza mu ki? Mu nyumba. Mu nyumba. So what I'm telling you nti ebintu by'ekigande oba kalicha y'Abaganda tugizanyirako. Kituufu. Toyingirira. There is a lot of wisdom mu muntu muganda kye yasetinga. Mwami ono yali tamanyi nti osobola omulemerako emyaka 10. He's a pauper. Are you not a pauper? Are you not declining? Sezalawo ne banakuwa billions nga toziza zangu. He's putting money in a bottomless pit. I see. Paka ejjogolyo obujozi bwo nakano n'olutwe lwako ko kalina kutembake kanka kuba butambi nkamalewo nanyize nnyo batisa abantu nti Fazili wanted to arrest me era ekyo tukiyita mosaic Solemanic judgment nti era Museveni kyeyakola mu nsiko naawunya bamukyala njuba nange kyeyankolera nemulaba omujozi awulidde Museveni that man if he wants to access the 5 billion oyina mmeka awadise mukwano gwe waggulu yamugjayo he must go to the vision so era amazi kasi toyogera ekigambo mulenzi gwe do the opposite naye kasi tamuwulira arrogant andagira tajja kundagirako era bwe babireeta he must be either independent or a movement kasi takuwulira mulenzi gwe ng'oyogera obuwulira nga ngenda mu nuufu. Let anybody tell me what this boy is saying. Aliko tu nuufu. Tukulira mwindi bendi bamana. Bano bujozi nze babujozi. Taina kuna am I your kid? You can select schools for your kid. Yes. No, he needs a house. Jizimbe ku mutwe gwe. Njagala mbalaba abasajja abo. He needs a house, he needs a car. Without involving him, are you going to construct it on your head? Abasajja bania. Era zibagenda. Zipli nkusule ddala. Nkusule ddala okurumu. Nkusule ddala. Ngenseera ba. Nga kye ngenda okulaka. Bwe katajjaayo recordings.
nja kusanyuka nnyo nga tekazizze nyingiromu paka bemba okozaawo muli kalabako nga kamuzibi n'olusu lwako n'olusu lwako n'omusagama ogukanuka mu nyuma kasokoola abaana nze nakoleza mulana embwaggwe kagenda kazunza olutwe Museveni n'abagana okusokoola akasirwako ne kagenda embulago ne katiisa I can supply ng'obijjawo yes ICC is moving on bannange tusabe nnyo twalikawona twaliwona ka vampire ku kyalo vampire yaligenda kuneregamu vampire eyo vampire yenyu wekayita wonna muwogane kagambye nti omusajja buli wempita nemuwo omunuka ono kuba omusagama kalenzi gono kuba omusagama ono kankamaza ono kankoma ono kuba omusagama gw'abantu ejoko kali kafumuka kalenzi kano ntera hamwe ize ntera hamwe man tuyinza kutta abantu mumalwali arrogance noddayo nga Museveni aganye ate nkayina nyinza okukaddamu what if we supply you organism human organism wazijja wambwaggwe alundirawa organizibwagwe genda osokole kitaawo munyuma genda bisokole mukazi wo genda bisokole baganda where does this idiot who is not a medical doctor get to supply mulago I'm going to incite the population. I'm a bitter man, very bitter. I see. Yes. You are very bitter. Fabricate a tape against me abusing the first lady. Because Nanikatila on your face. Nanikatila. Nanikatila move. Yaka Benyon don't castle. Thank God. Be grateful to God. You have survived my hammer. Come near me. You forgot me. Have you with it wrong? A yampa is your facility. Family young and never now. Too many when you milk it. Too many when you milk it. Kankula Geko. Kankula Geka. Kajaria for Morona Yakuza. Attends the Kanku. Ene kofi ejja kududuma mayira abiri nga tennatuuka wakajiji ejja kududuma nga musisi eyandule wakajiji. This why I tell you the Kajiji should lead his son to the first lady and this works. Ene kofi ejja kududumia kajja kufulumya waliona byakoma gosireza gurini kajja zifulumya kajja kufulumya kalimbu akasajja katika nalya kunkoko kajja kufulumya greens katika nalya kumuntu kafuuka obusa bakakubene battle kabirani abana bako bajja kuba bembesairos nyinzo okwogerera emizimu mu lujja lwa kitaawe wako je kasokodi I have the capacity yakubuza mzee ngenda kabejo kadeyo go back to the facility before you react. I see. I've given you an additional 70 days because chengendo kukola will be permanent nga buli omwakiraba bali kanti omusajja ali munyivu nnyo noziba munamaso abantu bebaga nti kali kalaba kirigera ku musajja nakakuba bukaje bukane help you buka nyamanza sirika kalenzi gwi ani yakirizo kolagana nawe mbukaje kanonya bakusokola bagala kujja wafe kasokole nda z'abantu kasokole kuba era nakatikala wozabu bwenjogera nako kasokola temuli damu kusokola bantu ate buli omunanoonya okubbanga ewa namyalo njabba kubanga Museveni abatege kagambye ngera kaku pyros of recordings Museveni kalezi n'olutwero lukulinga lugosirwa embizi how can you fabricate a tape against me you suffer nali nkata Museveni believes I need a job. I come from a rich family. I don't need a job for humiliation. If Museveni gave me a job for humanitarian ground Ragutwali. She's a colonel. Siri damu colonel. Basi mai kundi kubanga mukadumi yakuba. Mange nakaba amazika. Omwana ngo omugezo omuyitirivu. Museveni nadira mukoddomi we. Namufuula ekidoli kyani yamuno. Nani yamukuma cyane nemolwe gulu. Nenyo yangambi. Ngabo bakunyeddemu. Nga wabakolera n'ababwe bali banyamu n'abamwe bali banyamu omukatu nyeddemu ennagisi natta future zaffe abaana baffe ne babona n'ababe bajja banyamu ne bazukuluma mwe bajja banyamu
ngabo mutakutte ku mukoddomi wa natunya noyavuaza omusajja talina kye yakola. This man must be disuse okabya kajanja. This man must sanka gone nti abanga abo tebalimu ne bwe bamwe bali tebajja kusirika kaba mukubere ddala gwewo babule ne jiriti babule ne makansumi babule ne mpiso mu nzuja kakanye ku bujozi si yasoso okuwasa mulwa president banenga tebaniyangaye bonga tebanyalangaye n'obunyabunya omusajja ebintu ebyo byonna n'obyonoona overfulemu lya kalenzi gwe ani yakuzaala kizunza lutwe ani yakuleeta kizunza lutwe abaana mudduke waliyo kizunza lutwe abakadde mudduke waliyo kizunza lutwe abakazi mudduke waliyo kizunza lutwe ab'embuto mudduke waliyo kizunza lutwe ani yakuzaala kizunza lutwe ani yakuleeta kizunza lutwe ani yakulimba kizunza lutwe abali mu taxi mudduke waliyo kizunza lutwe abali mu basi mudduke waliyo kizunza lutwe abalwadde mudduke waliwo kizunza lutwe waliwo nomututwala omulingo olugosi lw'embizi kayina akatwe akawalata kalinga abaana banasale kebekweyako enagisi mzee yakubuuza eggulo twabalabye ne mutabani we namulonkinga ekisaawe abantu ne bajjula n'emipiira ne gisambibwa that investment seriously wangamba hamu bamukubira kisaawe. He has successfully opened up the stadium. Naye ndi kubakatambi nja kubakatambi omulamuzi adduke n'ekiwano ku kisaawe ekyo nga baagala ekiwamu omulamuzi alidduka nawuyigizi nja kuba kiwanuka nga baagala ekiwamu be n'omulamuzi nja kuba omulamuzi alidduka misinde nekiwanuka nono Ssaabajoozi naye kati hamu yakifuna how can this man who started the show gain kikwateko kalenzi gwe kiwanuka kikwateko mukikwateko no Ssaabajoozi n'oyo omulamuzi wamuma bera akatambi adduke balemeza sente zambu bakibi mukole ekyamu enzikuli amazi enagisi gwe bajooga bakitwala amutumuyozayoza yagize ekintu kye nekikwata ekyamaze nekigwa waliwo aboogera tekijja kugwa bakatano bere kiwanuka akatano ngalina omulamuzi babulanika okuba ekisaawe be baali bakitwala omulamuzi adduka misinde gawiji agalekawo ebyakisaaki ekitono ba omulamuzi nadduka is recorded on video naye buli kintu ekiri mu Uganda omuntu bw'avaayo okubaako kyakola bamulwanyisa. Where did he get this money? Where did you get it? Where did you get it? A former pauper. Abana bano batubulire okujjako kiwanuka family zaabwe bava muziri tizunza lutwe waliwo olidde muganda w'omulala waliwo omusajja yajaguza emyaka 2 ne mukazi we nga tewali weewaawo olumbe family ya mirundi a prominent family go tulumbe abayina nzayina emizinga mukubene ate sagala sente njagala jate egule muliri eriewaffe ddene mwagala mubasirika ajid mulaba jidde mu kagaali k'abalema akubiddwa yenna nenfunza zimulumye ku lulimi amu abadde successful ejjabali omulenzo kano kagenda kutemba nyunyi kagenda kugitemba ne mulamu wako alongside controversies nyingi bayagala omutwalako sente mu banka n'abasinga ekigundira amwe eno sente empitire yali asabyeko Museveni yataka simanyi Our family has money. But people say has money. Abantu bagamba amuza sente za muhozi bizimbe bya muhozi tiziriyo abo bigambe biri ku bana boba commission agent so kujja ko muhozi commission agent bakwata police kumajane bagitunda balianjawulo nekazunzulu kabadde kategeso okubba mu health and education baba yise nako tukakube kugambe tukube mirundi esatu twadukire ddala n'olusulo wakonoolukwe kagende wannamyalo ne balimba kana akawala ka state house controller wannamyalo fetu musaso kakuba katani katubaka Museveni kabulira omulenzi ono bw'aniya ku bantu mukoddomiwe aniya ku bantu gwe abantu abangukolemera obamanyi obungi why does this economy when you have stepped on many toes buli lwoli ebintu ebingi ekibadde mu mutwe kibakutidde mu kikubo why this economy when you have stepped on many toes buli omwafukula ongembizi afukula paka lwe yarumba emandwa zo
bwe baba bange nga be bamukuba bagenda mwongera omwana oyo tegala mpeda akakanye galubindize omwana oyo okunia kuba he should not expect any concession from me yanya ibata future yang ngambito ndinanga kunywa mwanteke mwanda uyazenga olugu Museveni naloza njagenda 10 years sigenze even peeping through the windows kati ngenda mukalulu ate ndi basangawo I can meet these I can meet these two boys at a road polo. But they will be in parliament. At a road they will be there in parliament. Bogena mkaluno wangula because that I'm sure. Akalenzi kagenda kuita. Ate uli yaita wano polo. Baby zinda lugenda baby. Tukajana kulinya yo n'olutwe lwako. Kanka bakubere nkajimu. Kasitako kenyini keyogera. Alijukira Museveni amuleka yonga minister. Amuleka munga minister. Era mu parliament yajja. Vampire. Mukubende uluwe kayita wonna n'olutwe. I'm going to sue. Bakati tisha kalisa nekatwala sente. Sue. Tusole drum ko. Nawo wabakwe. Awunyanga ekisasiro. Awunyanga akolamu. Mwechale. Nawo agenda nuko omusaga mago. Kubebi amulani. Be mulani. Wayini ekisaje ekyo kiro ya chajuwana. Yaja alina chupa ya. Ani yamuwereza. Bexpertsi munyingidde musimu. Mbya buchonia. Kalenzi gwe buchonia. Wania kumandwa. Era bwe manya ngono byayogera nti enzange zezimukulu nzongera amalwa ngenda genda konsoze nsale n'endiga nkomebyo bamubere yokuba bamukubirida ensemuwoni nakano katembehe wako nenabulegi nakulo bagenda kutembe tute operation tembe nyumi kayino juti Beje kukawugandi wantu yuwaba. Jaya kubuza. Oyina milioni mekeza aba. Jaya kubuza mzee. Akasembeye ko badeko milioni 2 munya. Kaluka yingide milioni 10. Tujje ko bizi kimu kibuga tuli kana rufu wako na rufu. Kagende kabereka wicha mu hoteli zabo. Information yetambula. Era nalabe munne wako ngakaga. This is dangerous. Look what the figure. Ensi yabatamwa. Abana bantu bakimanyi nti ensi yabatamu nagamba nti yani ku bantu omuko bamusimbiye ko dikula ku bwa president yamukuba ekigu dikula nekoni bamukuba ekigu ensi yamutamwa ajoze ensi yonna nga Sezala wekyamugambako ye Sezala walowooza nabagati Museveni is a headmaster with the unruly son whoever is impregnated he has they rape you no get out fema kwata umukobwa amalo tunya munagisiye mwenga bafulumya bagoba nga Museveni akanyuka kujirikiti watali say one even if I work on 1.7 100 years what will I buy? Of course yes this we call them the president doesn't know we call his jobs sirokira jobs no kutirwa kwa amani babana bote basoma no kutirwa mu office ekiringa kufini no chimera mugabana bote basoma tell me I want to challenge somebody if I went there nganja kuba akatajja kana nkaso omuntu bentu enjasi saka god nalimbatira again nakajesi bemirundi wemusanga wenkasanga no mbwatuka obanka benyondo nenkaso omuntu kati Museveni atubuliza what are the benefits of being thrown dumped? It's not an appointment. Museveni should not be polite. I hereby dump you. Not that I'm appointing. I hereby appoint you. No. It should be open. I hereby dump you. A political heap of a jirikiti. That is arrogance. Throw dirty dogs. No. What is there? Era singa abantu bemulating example yan bakadaga ne bagano bania bano bonna ne bagano bania kakati oyo gundi akole ekintu kimu akibalekere deputy akitwala obaleka mu fumu obalekera